Ekisookera ddala waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa mainstream ne ALIENSKIN. Mainstream media ne ALIENSKIN waliwo olutalo olubaddewo era olukyaliwo era olukyagenda mu maaso. Mainstream ng'egamba ALIENSKIN osaagayo olina okukakkanya amavivi wansi opraising mainstream bune making ate breaking. Alien agamba sijja kuniringa, I made myself. Oba simu aba making, there are other factors but not you. Mainstream egamba osaaga. You understand? Yeah. So mulimu TVs ezimu na mawulire mpapula za mawulire ezimu ezigamba tujja kumukuba. Kati bayina okubeera nga buli week there is an agenda esula ALIENSKIN. Tutandika mu lutalo lwennyini olwaleeta ebizibu emberebezi olwa Bobi Wine. Bobi Wine bali muyingiza musajja wattu as a tool. Okay. Doti ya lulimu. Nenga omanye entalo ino ko esabu kimu kyosobola okudifeatinga mulabe. Kuba omulabe. Yes. Kati Bobi Wine wa kibuukamu ye bwati. Bali basigala bwe bati mu bbanga. Nenga lutalo lulina okukola kyo continuinga. Kuba lwali lwaba promoters, that is Bajjo Abitex. Abitex bapangisa amaje gaabwe. Baleeta olutalo balusiikuula. Mu kusiikuula olutalo bateekamu Bobi Wine nga bakimanyi abantu abawagira Bobi Wine they are sentimental and emotional. Tebajja na kubuuliriza kivudde bajja kutandikirawo. Batandikawo konkona. Yes, era nali ngamba abantu nti Bobi Wine kyakoze ekirungi ennyo kyemuwa Max. Nti struggle ye agitaddemu nnyo abantu nga bali part. N'abawaata obuyinza, natabira dictator. Kivola abaana bavaayo ne bakola ebintu byabwe. N'olengera ettaka nga baliyo omusajja aliyo blogger nga yajja kujja ayogera byayogera. N'olengera South Africa bali bajja kujja ayogera. Wane Uganda wenyini nga bajja kuba bajja boogera nga tebalina endorsed by eri. Kitebe oba mukulu. You understand? So amanyi yagaba wabire nga kibayita okwebereramu. Okay. So mukwebereramu okwo ne ba creating that extreme wing. Olutalo lwa mainstream ne alien lutandika lutya luva kuki kiki ekigenda maaso lugwerawa. Lutandikira ku alien. Kubeera nga aganye okukkiriza mainstream nti ekolo baye yamukola wava yali avudde Dubai yali akoze show esamu ajja ku kisaawe ky'entebe ayanirizibwa omuwala wa TV station ye mwajja okubeera nga abako byamubuuza amugira bwati okitegeera kati awo yali point mainstream yagamba nono gaya asusse okitegeera mudeni mu pressers ze yali akola n'abagamba no bagamba sijja bawambozi yange ye London. If you want it, you have to pay for it. 5 million ajagala. Yeah. Midi mainstream egamba ani gwamanyira. Fenga babajjao ne batuwa no 2% berenga tubayisamu. Luga yamanyira. You understand? So lutandika okupilinga up. Kati luno lutalo kasita lwajja olwa faction yemu ya people power foot soldiers ne alien. Kayawagire the other faction. Era babawanga nnyo airtime ku TV. You understand? Kuba airtime ne debates nazo nga bali mukwagala kukuba alien okumubulizayo. Era nzoomu kano kanchogere wano nzoomu eyavayo ne ngamba no this is kisuse kanyimirire ALIENSKIN nenyimirira ku pano emu eberayo ku Saturday kiro sawe mu kitundu ku TV emu. Nga the agenda was to malice and character assassinate ALIENSKIN. Avewo nze mu submissions zange nga womanyi nze sibera biased. Nsonga nzogeranga wenzira aba mutuufu bwazo sikozesebwa muntu n'omu. You understand? So nyimirirawo ku ALIENSKIN. Banyiiga. We banyiiga nze muntu yalinga regular ku pano yawe. Batuka nga tebakyanchaza because bakimanyi bakyagenda mu maaso n'olutalo lwabwe n'omuntu Ntambi wajja agenda biwa muki amazzi agenda kogera ensonga ate nga twazitesetese kati nze nange banzija mu picture bagamba gwevaawo editions ezaddako nga abantu bonna bayita ku pano kukuba ati kuba kataasa toyinza kukola pano ate Ntambi obanga awanimbamu olina okukola pano nga waliwo agenda defending alien ne wabawo defending ki ekintu ne kibalance kati siwe kyali mukama wange okitegeera which was wrong era mulimu gunja ngene ngamba kati notalo tusene bweruti kati nange tebakyagala kunkyaza because balaba ngenda kola ki ngenda kuyimirira ku mazima in fact mbasina ku defending no nimba njogira nsonga nga wezi kati sono ne alien kiki kuba nawulira kati yatwala fie wa alien ne bakola oluyimba n'oluyimba terufulumanga kati ne alien problem eriruda kati nkugamba mainstream utalo kasalwa luno lwabalemerera olwa foot soldiers bichikuba alien waluwangula mu public eye kuba tugenda ku online nano papula mali nali nkolera gundi article
nendukolera statistics bichi kyotalo lugenze tuti Alien nga awangudde 73% online okitegera webaluluzinga ne bagamba katukoze tutya Alien church makings muzemu ku factors there is a kid called Champion GUDO Champion GUDO abatamulaba bulungi kasobera ngo omulabe ne Alien wali abantu basanyusa bala bakana akato akali charming akali charismatic kajja naye ka bouncer you understand bichi kasanyusa so kayamba nyo complimenting the character ni Alien kati mukukira abagamba let us disarm Alien tumujjeko omwana ono okay you understand olwo bakwate ko bagenda wa minister ya peace mutuzo wa gender and because ebitibi atandika okuyishinga statement tayina na chamanyi mukazi wa bwebakira damu offices za butamanyi kina maso but bamu briefinga aluyingiramu mukuluyingiramu nembayo nenkuba papa nembuza minister tusoko tubulire mwina ntekateka jimbade mukoira abana ba street nga temana kujja ku Champion GUDO nenzio statistics abana abafuse baki face na government iraba bweti ne bali ku Champion GUDO you understand minister nagamba biriwe ebityo na aluvamu mainstream negamba nedda sebo kijja kugwa negenda mu ghetto Alien amona ajja kuide Champion GUDO ne creating atata ataliyo okay Champion GUDO we muleta public ne bakuba baba eba akamalo mukuba muganda wa Champion GUDO navayo naye nagamba oyo si wafu olwe batanso okuswala okitegeera mukuswala ne bagamba katika tuyetu nonye tata omutufu tata bamufuna nga yaleko omwana nga wa myezi emeka tata talina buvunanyizibwa wadde yadduka obuvunanyizibwa Champion GUDO yo wa myaka emeka 8 okay amuleka wa myezi 4 naleka ne maama wa Champion GUDO n'olubuto adduka zambiro ali mukunywa walaji bamufuna ajja bamu briefing amugamba kati no wano wetukutte ogenda kufunamu ABCD otyo abera ku script bagimuwandiikira bamuwa airtime every day okitegeera naye tata tali wa buvunanyizibwa alasobola gamba anya nyambidde ku mwana ali ne banga lesibaddeewo nsoke ngende njogere naye nga musajja mukulu you understand tata abera blindfolded by the mainstream channel okay okitegeera agenda ku script yabwe alekerera obuvunanyizibwa nga kitaawe nti wadde nakola ensobi nenziruka newe mbeera ntegedde kansoke ngende eri njogere n'omwana ono omuvubuka ono ambeereddewo n'omwana tuteese kati mu mbeera eyo Alien ng'omuntu naye anyiiga agamba ne kano kamanyiiro you understand kuba nimba magala kutwala mwana Yesu mgenda kumutwala ne look at how you're doing it magala kumala kumbulizaako ttaka nga mutaddewo Champion Alien abuuzani abuuza katsi Alien mu mutwe gwe kyovola bawe bamugamba mbu nno gundi ezze Kampala parents kadole Kampala parents ekiyingiramu ekiyingiramu muno yo emanyiddwa nnyo ng'eyagala nnyo kibayita publicity and PR mu bantu abalinako kusanyalaze okay fresh kid yemwadde basale kuba yali omwana kid on the block ali mu kuba rap Felista yo koze kyekimu you understand kale sawa zino ne bagamba kati anyali wo bagamba wali omwana Champion GUDO tugetu mu basale tugende otumwa basale wagenda bawo controversy but mwerinyanga Kampala parents sagala likola ki litambula bobalira mu kavuyo okay era bye bananyini Victoria University era olaba n'embeera eriwo oba kitegeera batambula batya Victoria University yona kusubiria group of companies ina amasomero Kampala parents ina Victoria University number katugende tutekewo battle mu bakyala Shiba and Cindy you understand okay an academic institution oyingire mu beef jomanyi kulika amawulire kuliko controversy you understand bachiyingira bote bati ebyo so bachijjamu bawa mutabani wa Bad Black basari Kampala parents era emabegaawo Bad Black avaya atugamba basajjabo cheba wa public si ekituufu ne mutabani wange bali bage bawadde basari batukesera ne bansaba sente badduka zambiro ga mawulire bantambi bagatandise okugajiragira bamuyita Bad Black amugamba naye kintu kyonono kiyiwa era Bad Black kumona agamba twateredde ebichi nenga statement amaze ogikola okay kati Kampala parents naye kiyingiramu egamba nti eyagala Champion GUDO kumuwaaki basale omuzadde yena ali eyo yali kyagaliza omwana we ne waliwo manager olabanga bali mukuweebuula you understand ekisoko omwana alina wasoma sigala mwana baleta soma olwo Ntambi yes Kampala parents eyita mwani ambassador okuleta basale eyo mu public Kampala parents ina abantu bangi fingers nyingi mu media muzimu kuzo ye Katamba kati Katamba bamubuulira mugamba wa kisajja kiri kikambwe ki ALIENSKIN fenga fesomero tuyinza okuvayo obulala nga fa abakoze eki abachi initiate you initiate this conversation
kati olwo katamba akiyingiramu awo akubira alien amugamba waliwo omukisa oguze bagala kuwa mwana ki basale era omwana musalendalingeyo emambi atena bakola ki kusala naye engeri gyamugamba ngeri kinda disrespectful naye nga the image esiigibwa alien aganidde omwana kati bagala okugiyingiza mu public ekuba eki alien oganira omwana ng'omukisa guze oli musajja mubi nnyo but alien ng'omuntu naye obusungu bwafuna nti the disrespect ekijiddeko weba mwagala kutwala mwana yes nkyagadde naye alien's issue was musindike omuntu non necessarily muno sudiru paleria yesitule oba muganga yesitule but as an organization you have other admins musituleyo mu officially ajandabe ng'omuntu but because of egos alien wa wansi muntu wa wansi nnyo bali ba waggulu alien gwe situko je waffe so sife kusitwa ku alien yabagamba bagende kufangoni yes okay yagamba any akwatibwako he never said I want sudiru or I want muganga anyone mugundi ya mwaka ategere diru aje tulabe tumanye the pros and cons tumanye omwana agenda kusomera kolology Kampala parents jeri yes alimu agenda bera mu de boarding semeterina boarding agenda kubera a commuting akuva waka naye mu commuting okuva waka agenda kutambula conditions ziri zitya then tulabo banze nazi sobolo basizi sobole basali ya mwenji badizo banji twale that was it because omuntu asobola kuwa basali katugeze sakozi oli musajja munaku nnyo mwana wasomera ku mitwalo 10 esalama naye ngo mwana avano kijana mpini natambula nakomawo nomanya muno costs za transportation ozikoze eki ozisortinga then yaja nakuwa basali ya bukadde bubiri kale omwana agenda somera bwerere naye nga okutransporting omwana okuva wagenda okubeera nga asulo genda kusomera olaba nga kigenda kuba kikuyingirira and you're not prepared for that sometimes okiraba kati alien ye yali agala amanye chichi kigenda kubeera kitya structure egenda kubeera etya you understand kati bo ne bakifuula mbu aganidde omwana okiraba kati taata ne batuka n'ekiseera nga bagenda kuyingizamu abamateeka bagenze bamateeka bonna abaana aganidde omwana biki tugende mu kooti custody byonna weebityo naye nga teri n'omu kwabo yesitula officially kugenda kulaba kisajja kubanga bakimanyi bakitwala ng'ekyawansi kati alien wabeera nga ali resilient afuuse w'amalala buvunanyizibwa bwani wano okusituka ani alina osituka abagaba basale gwe bagabira basale ani aki-initiate ani agala okuwa basale that is Kampala parents yes and I've told you Kampala parents ekyetaaga because kuliko amawulire kiba kigikolera tesalwa yo okubeera nga wadde mwana basale ya myaka 8 oba 7 tesalwa so efunamu nnyo as long as GUDO afunamu but Kampala parents because bonna bali ku wini the precedent Kampala parents gye settings egendera nnyo kwani alina amasannyalaze kitegeeza yo yesinga n'okufunamu oba kitegeera champion GUDO yes afunamu naye even otudda ku kya mannerism ekibaddemu olengera nga waliwo carpet ya disrespect egenderako eya mainstream channel emu gyekugambye yagala okubaani ALIENSKIN eri mu kukozesa all fingers nkunyonyodde minister then Kampala parents yiyo then tato obujingirire bamujinze ngaleeta n'owaddala okiraba bannaye yes okay mu mbeera eyo kati sigugwa gutya ogwaliyeni kati sigwawedde jjo nga bagenze ku live kuba kati ne mu njogera ye mu kusookera ddala namulya ku mukutu ng'olaba mission ye yesi yakuyamba tukweyanza nnyo ssebo naye ebigambo byawerekerezako alien nga bimumalamu ekitiibwa alowooza w'amaanyi nnyo yasoose tulabye abalungi emirembe engalo ajja kugwa ayogera bikyoyo okitegeera kati nze kasampulira ebyo nga bifolowinga kiri kyongambye ekinene ndaba nga ate waliwo ensonga endala emabega gye muliko agenda endala nange nembeera ALIENSKIN mpulira ddala obusungu neŋŋamba kati sono mukwate mutuge butuzi oba so alien teyandibadde na buzibu na kintu kino naye ekintu endeeta gye bakireta ye problem yes nti nno otaddewo wano GUDO public oli mugikoleeza erimu no alien aganidde omwana oba okiraba naye wakati awo nga waliwo furnace waliwo omuliro gukumibwa okubeera nga akataala ka alien kazikirira awo oba okitegeera kati awo kati obadde obuuza kyawedde kitya ku live ejjo musajja wafaani Kaiz yatwala Anikat yebunge mu America kati abakuŋŋaanya kati sikwali Jacobo kwali ne alien kwali alien ajjayo obusungu bwe ku Katsa mugamba mwana kyali gwe mwana mumpita musiru gwe okitegere ng'omuntu alina naye obusungu bwe ng'ayagala bujjayo abooleka kyemwagalako omuntu ng'olina obusungu omuntu mumugambi kyeyakoze yes kati sinagezako okuvuvuba
ani gomanyira gwe bichi lo we bamulangiridde okumira eddagala wo abagambye mujje mu mpempe ke biri mberenga ndimira olutalo olukolera naye katusaatuuka realizinga ekintu kye yayingiramu takitegeera agamba yali akikola for free yali akikola for money buli omuntu atere alumirirwa nga talina kigendererwa olutalo luggwanga katusi yeetonda teyeto katusi yeetonze ne gundi n'amugamba alien kati nange nkusonyiye kuba nkubuulidde wagwanu kubuulidde ekigenda mu maaso olwo by the way mbadde sinaakuzaako mabega embeera we yabeerayo nga mpuliddemu bagenda twala alien mu kooti inaggayo yange nakubira kanso amutasekamate Hamza kanso wa amaanyi nnyo ne kanso mulala bamuyita Mulemeke ya Isaac nimbagamba mbeegayiridde kula ALIENSKIN mukolere pro bono muyingire mu nsonga zino kisajja kyatubami bagashwala mu nsonga zino bagende bakijire bakivuyizeeyo okitegeera era bambi alien abadde alina zitu azali mukola ngatana bakumpa budde nenze mbadde ndi wiringi nze nganze Frank Ntambi ne bachali ne bakwano bangawo bakanso bayimirire mu nsonga ezo babuuze taata gwe ayagala okutwala omwana olina busobozi kyo bugenda okwera nga bumulabirira yo wayi wali luddawa ngo omwana omulekedde maama wali mukubonaabona ng'oddusa oli mukunywa walaji kyokomawo kati n'embeera gy'okomeddewo okomawo ogenda ku media tusose genda bamusajja alina mwana wo oli taata ki you understand so mu nsonga zino zonna alien alabisiza oba akunamizza mainstream n'agikunamya era teweewunyanga alien tasobola kuba mainstream because alien si mainstream is mainstream why no kuba all respect when the of course no teri artist yenna asinga mainstream ali bigger than mainstream Ntambi twagala mu wabye gwanga this artist is bigger than a TV station no that is wrong singa TV station ye badde eri ethical ngebyekola biri professional and ethical wali gambye yes bali ku cause ntufu but webaga bakola biri unethical nga wenkunyonyode n'okutuko kwera tata wo kitupuli alien si abeera alwana but public public yebererwanira kulinga balaba waliwo kitagenda bulungi alien ngo omuntu alina maanyi but abantu bamwe empowering ne bagamba nedda era alien so entwalo zalwanyeko wano ntono nnyo naye abantu bamubeereddewo kati awo abasobola okukubira abali ku technicalities all right so Ntambi kinkoze bulungi nti waliko owangaddeko n'abaana b'abagagga abayimbi era kigenda kunyamba okubeera nga tudisikasinga ku nsonga zino ez'abaana bano omuziki gukyagaanyi abaana b'abagagga muziki gukyagaanyi okummuka obulungi problemu eri ludda lisiti ndowooza obamanyi osiiba nabo tumenyemenye ekisookera ddala ensonga enkulu kuba obuuzizza lwaki kigaanyi lwaki ba ghetto youth ba alien endongo bagikuba n'enoga ekisookera ddala muziki ono ebira message joyimbira abantu kati fenga society yaffe mutuwangalira mu Uganda yaffe abantu ebitundu nga 7 ku 8 tuyaguza lujjo ate tucontributinga kyamaanyi nnyo okubeera nga tuconsuminga music kati we expect someone a communicating naffe abeere nga awulira ennaku obulumi bye tuyitamu yabeere nga packaginga mu message yatuleetere kati bano abaana banvudde ku zero from grass to grace enyimba zaabwe ziri packaged with stories ezo omuntu zaawulira n'agamba bambi nange kyempitamu Bobi Wine wayimba kikomando nga naawe bambi okiridde ogenda mumwagala wayimba ghetto abayimba kuli yo life wayimba Kampala si kibuga ky'abafala you understand Zamba wajja n'ayimba koi n'agamba yazaalibwa mu ghetto tewaali mutto alinga omwana Yesu Kristo gyava bana tebambala ngatto enkuba weetonya okuvayo abayetaaga lyato okubeera namwe wano tekyali kirooto okitegeera omuntu agamba story yo nange enfaananamu oba okitegeera wajja n'ayimba ensibe kuba bulo nawe giwe punch abaana ba ghetto oba from grass bakuze naffe stories zaabwe ze bali mu kuyimba mu nnyimba zaabwe zitufaanana kati omuntu oyo ogenda kumwagala nnyo yensonga lwaki ALIENSKIN ayagaddwa nti ebintu byali mu kukola mu karakita ye nzije yakakola ndi mu kukalya abakalya bangi nnyo atufaanana boy ate boy star okitegeera slangs zakozesa ebigambo byakozesa be bakozesa mu bulamu obwa bulijjo so creating kitwandisenga block oba constituent okitegeera ba constituents ne babiranga bamanya nti twagetinze bano omanyi an artist batuyigiriza nti olina okubeera nga basoma psychology and sociology okumanya abantu boyimbira baagala ki balowooza batya you understand kati abaana ba ghetto bamanya abantu engeri balowoozamu bye baagala kivuga messages zaabwe mu nnyimba zaabwe ziba zifaanagana oba okitegeera kati abo bayitawo mukama abayamba ne bayitawo
because bakulirako abantu bano nyabeera nga babambusa vis-a-vis omwana w'omugagga nga akulidde ku mata omutali seriraka akulidde ku mugati bread and butter akulidde ku bijuisi akuza alaba e-world okitegeera oli yalabanga kigenyaagenya so that is the difference nti gwe boyagala okuyimbira byebitundu biri ebisigaddewo 20%. I 20% eyo ngeri selective nnyo you understand so soya kubeera ng'ogirowooleza kati awo omwana w'omugagga wafunira obuzibu nti ne story abantu bagala nnyo stories ez'okubonaabona nze nava mu kyalo tweti kamanda nze lutalo nga tugooca wenze n'ennyimba ngomba mu bibaawo okitegeera ngenda kufuna omuntu oyo bw'atyo ne kati nze omwana w'omugagga ttaka HD teri kyengenda kugamba muntu wano taka HD wa mugagga abo nabona abasinga bana ba tumenye baliwo abaana nga music akyakalubye music akyakalubye okugeza obanze nkuwe nze ntikuteerawo ne ngamba kyoyo mwana wa mugagga plus kuba mulimu abagagga plus yes niwaba abagagga average niwabaawo jasi bano tugende Angela Katatuma mwana wa mugagga music ali ate of course mwana wa mugagga tata we plus oba tata plus yali yamalayo tata wawe okitegeera so music wa Angela tumulaba mu 2000 nga atandikiriza naye nga ensonga ze nakugambye packaging ye naye kati ku bakazi bo batunda nnyo vocal ability bote batunda nnyo message obo kitegeera era Angela nyimbe ezasookawo zakwatayo ayimba Let's Go Green ne Keko ayimba olimba ne Bebe Cool omukwano gosi kyetaaga yoyo yes okay okitegeera kati Angela ye music teyaliganya kuba talent agirina naye ate ye obuvunaanyizibwa obwa business okunoonya sente abu prioritize talent yalina of course talent wali vocability ye weeri kati ye it was about priority nagamba business then music agenda kubeeranga ogamba passion okay sache mwetaaga kati ye tesobola mugamba muno music yagaana wabasazewo pricing ku occasion ajja project ajjo obudde ajja kukikubera wakoze comeback ajikoze ne Daddy Andre kukire kiyimba yo nga bali mu kwekwana olimba ki bakola Daddy Andre bali mu kwana olimba ndwera bidde naye olaba nti lwa hitinga kati abamu mu bana babagagga abamu bakubya akajji abamu ne kabalema Bebe Cool mwana wa mugagga si mwana wa mugagga of course mwana wa mugagga minister lwaki yakakuba kubanga ate ye unlike others tata ye wamalo muzaala akula ne mama ekanyanya kati Bebe Cool akuli Mawanda Road kanyanya yabeerayo ko Mawanda Road wonna obo kitegeera kati Bebe Cool akula mu haso yo muntu ngo wa ghetto yenyini era haso ya Bebe Cool ojiwulira temwali muzirimo zini nga atandika okay yali mu haso naye nga azaliddwa mugagga naye n'alivinga ko ghetto n'alivinga kusaidi ya mama kati avaya ina ghetto mentality hustlers mentality amanyengeri gye bakola ekikumi okuva muntu uyo amanyengeri y'okupambana amanyengeri y'okulwana entalo erubera lutalo mwana wa mugagga bibira bifusitime y'olutalo agamba ye kifa kine entalo kanzireyo nzanye FIFA PlayStation gye waka yenga alemera nga sizinga fire Baba Luko ono mwana wa mugagga oba tata waabwe pastor balabye kubo yali omu ku basajja bali basenga obugagge makindi awo Baba Luko yes tata waabwe pastor balabye kubo otyo eyafiira mu accident nga mazo okulinnya mu Qur'an yoyo oyo mutabani we yes mutabani we balina chachawo music wali atya music wa Baba Luko in terms of originality yali mulungi era mulungi katufa babilivingira mu hip hop oli ali indigenous watulengera Baba Luko nga yegase ne lirikoji Momo MC Crazy Native amanyidwa nga sabasaba bali abasatu bavudde kasasa ku St Charles Rwange Masaka creatinze bataka underground yafuka bataka squad nga bali Steve Jini abatute nadala lirikoji yo agisigaza bataka squad nga Baba Luko batandika okweta indigenous hip hop okitegeera owa spirituality wa storytelling yoyo okitegeera naye music yoyo tafuna bulungi acceptance mu bantu wa baba oyo yaliwo mu mid 90s bonna abaliwo obo kitegeera paka bakiriya kati banavyo we bajja nyamfulamu ko commercial obo kitegeera then zamba njabamba kunyumiza bona generations naye odda ku Baba Luko ng'omuntu talent yesu weri ekyokola akimanyi originality kye kimukuba ekiyinza okumukuba nti odda mu catalog ye tanafunamu nnyo ku hits. At the end of the day, you have to find hits. Baba Luko tanafuna hits. Yes, esolo kubera nga promoter kubira simu. Naye ate bagamba ye jajja wa hip hop. Jajja nti ayinza okubera y'omu kuba originators. Era respect agifuna nnyo mu ba peers.
nti oyo boy wakabi naye ova mu ba peers n'ogenda mu audience mu bantu bana ababulijjo no babuuza music w'omusajja they might know the name Babaluku but they will be pressed hard okubulirayo title y'oluyimba luno you understand kati bwe buzibu nti bo bali nnyo ku nnono omanyi ne olina tulina n'okwebuuza nti ekiruubirirwa ky'abayimbi abamu kyali ki abamu babeera nnyo ku nnono ne bagenda n'okusacrificing olumu quality yaabwe oba kitegeera bagamba tugenda kusigala ku kino ekiri ndiginasi tujja funa abatwagala tujja genda naabo kati ye mu community bamwagala alina abamwagala nawe tugenda ku wider scope eya commercialization of music ye yagaana nga Babaluku okay. But the respect weeri Peter Miles ono yes mwana wa Mugaga plus oba naye yakakuba mwana wa Mugaga plus yes tata we yali architect mwami Kanyike era bwe bamu ku bantu abalina estates ez'amaanyi awo mu Entebbe okitegeera kati Kanyike ajja akikuba mu ngeri eri urban sente weeziri bamuwase dogenda kola studio so nyumba mu studios videos ezakawe yazikolanga ne ba mention obulamu bwali bulungi nekyasinga omuyamba talent yagirina ekidansolo olupatwa luteekamu style nungi ayagalwa block y'abakyala abawala biki akuba akajiye era bye Peter Miles sola kugamba muno yalemererwa ye yakikuba yes nakula olubimbi bwe nalulima nagamba now let me hang the boots katulina okukyawula waliwo abahanginga boots nenga bali bakikoze kati Peter Miles yomu kwabo kubana babagagga abakikola natuka nagamba ye kati ki nati Nathan mukube bani mukuba ziza bafana mukube you understand Rasarob ono plus oba Rasarob ne yali mutabani wa Mugagga tata we ya Justice Ode amuzala so sente zaaliwo kiche kyagana wa Rastarob kati yatuka jukira tulina okubawa abantu nga ba Rastarob wa Peter Sematimba abo walo revolution gye batandike ya music eyo yalightinga kando bana bayimbe tuli mukulabira ka abalala so waliwo hase yabeera wao talo lwabeera wao kuberanga bagaza music w'ekidandali ekidansolo y'abantu tugenda okuva mu mulembe gwa kadongo kali akamu tugenda awo kati Rastarob bateekawo contribution y'amaanyi so omu muligo yagukuma ogwa music nalera abayimbi then ate nayingira media nabeera nga tandika okuweereza ku kumpewo na so music yete yagana music yakola contribution music namuta aganyi kati ye yakola kyakola nakoleza akaliro nagamba kati nze maze kanyingire media nayingira mainstream nayingira media nakoleza Brian Mackenzie mwana wa Mugaga oba bana babagagga abo Brian yes Brian Mackenzie laba tamanyi tubujukira ku 100 nga national big kahuna big twagira banyo twajulirizanga nyo ku machoko bali bana babagagga abo nageza ko kuba hip hop music yawo yakuwa oluyimba ne rabada bana jeno za wita sembere no jendi na sembere no kyagana oyo ekyagana oba yakikuba ate yakikuba of course ne yakuba yakayimba kamu bubiri nalabanga calling ye erinyo mu media than mu music obo kitegeera kati nagamba ye music enfana ye wachi technical ability yange temala bulungi otuka ne wezuula nogamba abana babagagge ekigendererwa kibako ki abana babagagge ekigendererwa kubanga sente zo zibeera already kati bo tebakola kufuna sente nga mwana wa mwavu hasa ebeera ntono input ebeera ntono kati bo kye baba basinga okwagala tukubeyo ko kayimba kazanyiddwa koko ku radio kazanyiddwa koko ku TV bakwano bange ba obbi bankubidde man we've seen you my nigga you've killed it you're dope bebabeeramu ne bali meeting am blankets and wine ebyo webityo waliwo muyimbi ajja Kaspanyove bane tugendeyo okitegeera tebagala bingi because they have it Aba Makasa ono yakikuba yakikuba mwana wa Mugaga si mwana wa Mugaga Aba Makasa afulumya oluyimba aya makami na abasajja ba media bakuba omwana wa kamili bakakuya ne aba tumutwalira mu group ki muyabagagga oba just waliwo okubeeranga alinga Pepper Daddy tujja mutuuka yes kati Kamilioni mu 2009 oluyimba lufulumira 2008 yomu ku bayimbi twali tugamba nti no bagagga okitegeera okusinzira ku legacy yali creating the senders yali akola yali mugagga mansion zazi nyumba za entambula rides zalina so yali well off nga asobola okugamba omwana we investinga mwana nti genda producer Washington obani akolera oluyimba video ketuyitoba obugagga nga investment weere mutekebwamu kale omwana akuba akayimba aba media bakakuba abaliwo ebiseera ebyo ne bakakuba nagamanza omwana on temujja mufumanga maina genda mukuuga amusindika mukuuga omwana akulya akoza akayimba ke bambi kati
Kyagaana. Abachi kyagaana. Kyagaana kubanga bamukubira wonna bakusituka. Okay, tugende wa Pepper Daddy. Yes. Pepper Daddy ono mwana wa Mugaga si mwana wa Mugaga. Mwana wa Bebe Cool. Endongo yagitusiza ku kisenge tenatuuka. Mwana wa Bebe Cool Pepper Daddy. Si kyekyo? Ati twawule. Yes. Mwana wa Mugaga oba. Bebe Cool musajja mugagga. Aina mansion. Omanyi waliwo obugagga tububalira ku ki? Bebe Cool musajja mugagga. Aina investments zaina, aina ebizimbe byayina mwasula obulamu bwe lifestyle bwakigagga. Face yera goseka. Siseka. Bebe Cool musajja mugagga, yes. Ntambi. Tunula mu kamera. No. Bebe. Mugagga. Ne oba ogambye oyongedde mu factor ya jajja bidandi. Kitegeza by the way. Ukitegeera. Wate oyongerako eyo block. Pepper Daddy alina backup ya standby generator jeri ya bidandi. Pepper Daddy resources weziri talabyeko kunnaku wa nina kwenzo baya jira birajo mama weje yali sijagenda yeye naye waziwazo no music everything kibadde kuchikumukeeka. That's why nabagira nyo Bebe Cool okugamba omwana oyo atandika okubiranga yeeyigira tamwadde collaboration atandise okumuintroducinga ku bantu aberenga Bebe Cool takyatuuka yo mwana yatuuka yo kitegeera naye I think calling ye teyali mu music. Ani Pepper Daddy yali walala kidde era calling ye by the way twawule ebintu bino waberawo nga oyagalanga gwe desire ina y'amaanyi ninga ate tosobola yes bantu be batamutegeera naye reggae amulina abalanga tubategedde lwaki tutegeera alina ka reggae kawoomu kyogamba ali mu kuyimba bitayimbwa ati reggae music wano audience ya reggae music weeri naye si yeneyo mu mataala ate kati just temumuwa budde olaba twamanya Mighty Sun namujjukira yakuba oluyimba lumu bbini twamutegeera noba okubya oluyimba lumu fe tukubira oluyimba lumu kale Pepper Daddy naye okubya ennyimba zonna zikyaganye for now ate okyalemezaamu so I'm safe to say alemezaamu naye nga calling era omuntu music bayimbi batono abakakubya akajji mu bwangu ba Alien batono ba John Black batono abasinga ba haso taweze emyaka 5 mu industry Pepper Daddy jiwera kitegeza just tuyambe buyambi kayimba kamukali tukubuza akaddako naye nga fososo notuwa akayimba akasooka babuli muyimbi ajasooka natuwa akamu simanyi this is very akachumbali chavanyirira bwati okitegeera yakatuwa kali watu mubuzaako kwe yakatuwa kali Pepper Daddy asoka tuwa yaka akamuleta nti kakano tanakafuna kachabuzo of course kadigoka kali kitegeeza Pepper Daddy nayo muziki gukyaganye guganye sina gukyaganye kubeera emyaka 5 batukwadde obudde obumala tugenda beera kuggwe okyali abana balabe tuleta obuzibu buvaawa kuba ndabanga sente weziri production wa solo mukola yenna gwayagala studio weeri waka bibeera bingi you might have all the resources available world nenga waliwo kiri kino kiri God given the gift of talent neze talent njirabe wa Pepper no Ntambi tubeere kiria omwana oyo alina talent nze mpuliriza reggae omanze ndi mwagazi wa reggae music wabanga talent weeri ne resources weziri kye kimulobedde resources zetukiriza weziri but we are discussing talent kati gogamba muno weeri nojigata ne ku resources yali badde amaze okwarrivinga kati nze wegambya technically talent teriiwo maybe time ate time tujimu tunamu emyaka 2 covid uno kati abamu yabatano bayatwala batwala abantu bafa kati tugeye tufuna omuyege omulala nga tukyalinda Pepper Daddy arriving tugende wa Navio yes yerimu bakiria kati ndoza ne kigurupu kya kiria kati kyonna tukitwalire yes Navio agenda ku Agakano okusoma secondary avawa agende Kenya okusoma beyasoma Kenya yasomera primary Navio plus bwate Navio tata we Daniel Kigozi senior afa mu 1994 nga amaze okugula shares mu Pepsi okitegeera era wafa mama asoka nasikira paka abana batandika 18 years yabadize emigabo gya buli soda gonywa nga ava mu Pepsi buli Navio bamulinako buli wosiko mu mirogumu Navio bakasende kalopa kuno okitegeera Navio yoyo Navio agenze nasomere South Africa nasomere bya PR media management nchiki na komawo wano mu 2000 na creating clear cut ngali ne JB ngali ne Demith ngali ne Papito ngali ne Abilang ba creating bavubuka batumeka 10 mpaka 17 18 awo you understand bakola akayimba all I wanna know is what you want from me Julia nanga Kanjoki
okitegeera akayimba katufukidde akayimba era I'm safe to say Clear Cut yasooka okukola oluyimba mu hip hop tugamba muno lwali commercialized lwatuuka iyo credit njibawo bakakuba bakuba oluyimba Ruckus that's what we'll be calling Ruckus ne Peter Miles okitegeera era abana babagagga bekutte ne tugamba ate batera nnyo okuyimba bokka okitegeera kakati we are safe to send bo bali abasatu kati Jebi yadawa Jebi ali bweru wa gwanga akosaganya mirimu gya kitaawe Jebi kiregeza nabo plus nga wemba kumenyedde abatano era bezuula ne myth plus bonna bana babagagga bezuula ne bakola Clear Cut era bali balina kuita rich gang singa bali bachemanya ebiseere the rich gang ne beita ba Clear Cut yes so bali abasatu bote bakyakuba music abaliwa Papito Abalang ne JB avano that was 2013 nene yaliko ku time awo kenjo kubulira maaso awo wabiranga bakola nyimba za Clear Cut naye ng'omuntu ne bayingira olutalo ne Atlas the African bakuba MP Atlas kati ngenda kujira Navio mbadde mugamba creating a Clear Cut akoze oluyimba breakthrough ye nizo gamba yali luyimba lwa Bobby Wine Badman from Kamocha kubadde olumujja mu audience yabaddemu eri abagagga eri muteeka nemba n'abaana ba ghetto okitegeera kati brand ye naye etuuka mu bana abaana ba wansi abaghetto bamutegeera akubye oluyimba ngalo dongo oluyimba the hook ngalo luba kitegeera kati ebiddako tebabitegeera tebabifuna olw'olulimi era ajja kubulira ebizibu bya Navio lwaki nze ngamba tanaba kwa Kiingereza kati olwo akuba ngalo akuba bugumu yes bugumu yakwata bugumu yatutuukako kati nyimba za Navio ezisinza okukola zibaddemu ku element y'Oluganda era zino ez'oluzungu zo zasigala eno mu bana abasomye abalulatinga naye ninga tebe batono chokola bali strategic enough naga kangana ko liba nani ne Bobby Wine in fact yakwa ko liba ne bebe ku ne utakwata yo bulungi muntu nyo ba collaboration zimbadde nkubuli olimba yakola ne Peter Miles Ruckus okitegeera kati obuzibu bwe businga okujira alabanga ekintu akikutte mu ngalo bwati 27 au 26 wajja the emergence of greatness of no limit General Zamba okuveka wempaawo kati Zamba because hip hop oyo mukujjana mu Uganda tumwewola e Bronx 1971 DJ Cool Haka amuleta bambata bamongerayo tuyingira mu golden era eyaba Run DMC eyaba Rakim eyaba LL Cool J eyaba Ghostface Killah eyaba Ice-T eyaba Ice Cube eyaba Dr. Dre tuyingira mu Tupac o Biggie bakoze beef tuyingira mu bano ba Jay-Z Nazani anakulira Eastern gundi eyo okitegeera tumukopa tumuleta as a template naye nga bena kunyonyodde bataka underground ebaso okubera nga bacha embracing naye tekyakwatayo Navio najja nakyambusa mu bali class eri ne obuyimba ne bufuluma naye era nga wakyaliwo music ono aba Bobby Wine bebe kulwani akyabise nnyo kati Zamba wajja na commercializing na yangu ya hip hop na localizing baba yachiwanika kati mu localizing music eyayimbibwa nga rap mu aluzungu be bayimba tebabitegeera sanze tebasitegera Zamba amuleta mu lulimi olwangu zikoikoi naziyiwawo aleta album bagita koikoi Riddles of Life okwali enyimba Soda Jinjale okwali ani yali amanyi okwali Luka okwali mwana wa baba okwali omusajja akola concert mu 2009 bala mu akitegeke ekyadondo afuna abantu ba as a rookie nga yakajja mwaka gumu abantu ne bajjula ekyadondo unprecedented okitegeera kati aleta makiye nabiranga ne mainstream amuyingira akuba ennyimba zikikankane ku album yaddako gye bali bayita Speaking in Vernacular okuli ennyimba nga Truman Hood weyagambira bagamba okubeera Ntambi kibeera kya butonde naye okufuuka professor kibeera optional uliriza explanation itali traditional banji bakiriza nchibira transitional yali ayimba kugwe kibera ngo kuangula kapira mu final ngo gwe yakubya kapira mu goal yagamba Ntambi situka nko mu west ne bagamba ndi kigezi decision ya Franco kuvambye kirenzi muse yambulide ku pise y'obwenzi usijive konja kufuuka omugenzi obula tata webale kati obula mbuli easier okitegeera kati omuntu awulira oluyimba Truman Hood alimbe naziza zio net bro lukwata ku AIDS eradication obokitegeera akuba oluyimba Luka story ya Luka yene yagamba ntino omusajja takaba mazega tamancha yogerako akuba enyimba nga zirimu message okitegeera ezaba sirim because bali stigma yaliwo olwanafu ya Navio tamunafuya yakola kiche
ekyalemu abali nti bali bakubanga bukubi music bakukino tali muntu no targetinze bantu kimbere ngamba yimbira message akuba oluyimbo olwa domestic violence olw'omusajja mukazi we takuwembejja mukazi takutanga mu mbejja okitegeera kati ye yali strategic nnyo engeri gye Amazon ofuna bachelor's degree makerere nga asoma environment biki ajje kibatero localizing nga ali mu strategy olwo afuna audience kuva ku mwana wa ghetto amukubidde zikoyi banzalira mu ghetto awatali mutto je no zamaningo mwana Yesu Kristo azimukubidde ezo ankubidani yali amanya afunyo nibala eri wa mala balu sampling akubye you understand tewebuza wakitambula kusutinga rubber band ho akatali nakonona laba ate weyegatta ne good life machozi machoni I am nitugaba ne ono naleta badman kamocha badman ngalwazikire eri ate badman manyiga Bobby Wine ennyo gali manyiga Bobby yes okusinga kwa kati wabuzo omuntu no kalimbulia line za navio bili olaba wabuya wayano kula taboya okitegeera kati zamba ne good life bakola the combination nga bamanyo genda ku gundi kunyimba awo ne naye olwo nammwe mukuba loki enkokola mukuba ku hot 100 mutandiko mukuba enkokola kauna ya gukuma ne Makenzi mumukuba omusajja wange yali atadde wembeera zamba ya mukuba afunya ulira ati ya mukuba afunye ekibongo mwamukubisa hot 100 teba waliwo kati ebyokuba bya mirundi ebiri waliwo omuntu ng'alese wakuwe atwe craft we nga yalina okukuba craft nonti muntu kati waka wa zamba yakuba abantu so si zamba kuba abantu joba nkokola mwalimu akasente akagendanga mu radio zamba yakalina temuteekayo Rocky bamujjayo nsentalo naziraba abantu abalina sente bebakiriya kati zamba tiyalina sente musajja watu mwana avudde mu gete erika we ngugambye kati sente chizi yalina abasajja ba radio eyo bakuba omwana ngoma nene olozimazo okuvaako nenga like technically Zamba's craft yali yajjawo awo bonna then guni nagenda mu depression Rocky Giant nagenda mu depression yamuyigiriza ebiragalalagala natandika okuvaako mpola because anti radio zimukuba talina kyagamba oyo biki sajja alese zipaka lasti mukuba otherwise singa Eddie Kenzo takyayimba teri muntu gwe basinze kuba mu Uganda nga Eddie Kenzo you understand but yakulaga as just in the ground bashiba babakuba enchane eggulu Bobby Wine bamukuba enchane eggulu bani it can't be an excuse ndino bakuba alien bamukuba sabazo nafunyo oluyimbe so olinganda ganti zamba ngoma nene nyonyonyonyo kunavyo nyonyonyo obo kitegeera but what I can accept is obo comparing abantu aba babiti Navio the brand yes it is there weri era buli muntu the name Navio ojogera jagamba yes ne face bajatachingako in fact ne obufumye beru wa Uganda no genda bakola 18 project ne ba Arakeri ba Alikiba ba Navio ina project nene definitely I big projects I accept no bogenze mu Kenya and what the brand is there you understand but otugenda mu ababiri abo mbadde nkubulidde kintu ekisinga okukola artist abeera wakuwe that is the discography nenkubulya just albums ibiri ani yali Koi Videos of Life speaking in vernacular ezo ziko hits empititive then wogenda ku albums za musajja waffe Navio nogamba half a legend gye yakola mu 2009 teyali album but it was a compilation of so many songs yali yakoze between 2006 paka 2009 na last yako nagamba akoze album half a legend you understand naye ne woba ogenze luyimba ku luyimba in terms of one relevance lukoze utya ku ground luli relatable ku bantu balutegedde basobola okulimba kigambo ku kigambo you understand tachirina olwensonga nti nga we nakunyonyodde luli nti no message yesi y'abano bantu the masses abangi kade zamba ye mukuleeta nga na Luganda nga nebigambo abitegeera abantu kimufula advantageous nnyo obo kitegeera n'ekisemberayo ddala wano zamba wa gukumira mu 2014 avuddewo agenze USA n'abalekawo mukubalekawo mwe benyini aba media batandika discussion hip hop wa Uganda yagwa hip hop wa Uganda yafa nenga bo bakyakuba so yani bali tagwa so zamba yabaleka mu katale yes naye tewali kye bakolawo discussion yenyini yavaayo ne bagamba hip hop wa Uganda yagwa olwa zamba okufuluma of course because enyimba zaite zikyafuluma eze nnono ya hip hop nga atabantu basobola okubeera nga bazitegeera bonna enyimba zasigala nga zifuluma nga zisigala mu bo kati then n'obuzibu obulala bw'abaana b'abagagga naddala nga nkyali kuba clear cut nga I'm not taking anything away from them bainamu this mentality y'okweyimbira bonga bo bayimba byabwe nti waliwo barapa bengenda okubulira maaso awo bali site kyagenda maaso bonga bagamba kasita rapa munnange yategeera Navio as an East African champion nga wagamba you understand
given the resources he has twaligambye nti yes ali advantageous n'olulimi lwakuba lusobola okusala ensi esinga Uganda yes nti wabagenze Kenya ziga asobola okufiringa stadium wabagenze Rwanda wabagenze Malawi Mozambique wabagenze South Africa twali mwagaddaawo because yalina ate bano batalina bazamba kye kiganye anti kati wegambira nti ekiyinza okubeera nga kiganye waliwo wootuukanga omuzannyo togusomye bulungi kimala nzobe nkubulira omuzannyo Kaligraph gwe yasomera Octopus okumugjawo obo kitegeera nga yali strategy nga abikula page na abikula page eri kati mulimu abantu abamu nga pushing enough obo kitegeera no kiraka management ye yetakoze mulimu anti kati jigobo alingira management ya Navio ye because Navio ayimba mu luzungu Navio akoze project ne balakeri Navio akolide aba South Africa bamumanyi Nigeria alina connections ezimalayo what is the problem ogenda mu Africa sawa zino rappers abasinga okuyimba ogenda Nigeria bagayi benkugamba Emma ya Baganga arguably a greatest African rapper ogende Ghana ojeyo Sakodi ojeyo Manifest no chimaye Navio ezo connection azirina of course but Sakodi bano ba nasty sibo nabalina n'abamu yabasooka nawo ogende South Africa nogamba Kaspanyove ogambe yakafa ogambe arabinga shoulder n'aba abasajja you understand even ne collaborations azikola he has collaborations with those guys you understand abasinga ina collaborations zinazo but tezikola impact kubera nga zimuongerayo ku the next level chichali nokola management ajiwe oba I think management is a problem. I think waliwo ne retirement wejiramu 20 years Navio tanaba retire nope Navio achali kati waba achali Navio tusasobola omweyambisa Uganda okurepresenting ekintu kyagana kubona omuntu ya representing Uganda yava mu ghetto Edikenzo na ya watu wa Navio tekinagana Ntambi tekinagana kiganye mazima era tumala okukola show ano jengendo ogenda ko by the ingule ngenda gula table ku Sheraton kyogamba eno show yesembayo nze badde proposing tumala gula table ngenda bane baluwa yange ngam proposing a retirement package for Navio tumuteremu benefits zagenda okubanga afuna nga retirement you understand kuba waliwo wo pushing ekintu nolabanga kikomye kiganye resources wezi recent wezi ba presenters imbasasula media njisasula tewali no abana bakolera Navio one love nenze kyemmanyi kiraka management ni azichusize eziwe management ya Navio azichusize eziwe erina okwetereza in fact nenyimba Navio temanyi bantu bali ku ground unless nga balina audience je batageti na management no jinenye kitono management za Uganda ezabayimbi abamanyi ngabo omuyimbi nga yate yabera manager wa management obo kitegeera nti tebakyalina nnyo management eringa wala record labels nti Rock Nation Jayza tude na lowolera Rihanna yandi badde export nene nnyo ne waffe entunula yeyo looks azirina afanana bulungi musajja muwanvu style ajina brand weeri naye akyali ku kyaddo Sheraton Gardens abantu 8 bosuubira ngate musajja wo kwepicha agenda lugogo wali wabirawo obuzibwawo gwani feelings stadium andi Sheraton abantu 8 nga yabayise emitwalo 15 wali buzibu ne lugogo eyo level ne lugogo era table source ya 15 gundi yo ebera nga brand ya manyi abasajja bakasipa nyove basiba kubaziguni Sunset Stadium South Africa no FNB Stadium ne sijula emitwalo 8 ngamba ki you understand kadi kicho gamba ngamba retirement package nabya inakuba nambole aina kuba bisawe ebyo kwa myaka 2 resources weziro fanana bulungi attracting nnyo ina swag oli muwanvu buli kimwa kirina but why Sheraton Gardens ngate share sembayo yali ku rooftop garden sita abantu 12 bitwebuuza fe ba analyst you understand kyenjagala Prince Omono mwana wa mugagga oba mwana wa bifeekera byomere binyonkondo tata abana bali mu media talina ttaka mutata wa Prince Omono manya tolifuna abana bazimbe ngaze simufunanga tolina mu kisanze n'abana bamanya naggulu awo bazimbe kutaka Prince tata wa Prince Omono yabawadde because of omwana we nga ayagala muteekemu ekyo and that was a very big problem okitegeera waberawo you cannot do shortcut mu music unless otherwise you have to grow organically kati Prince Omono yava gyavudde tata we nga yamwagaliza kubeera the next prince Prince oli mu America yimbanga na MJ tata wo kyekifaananyi kyalabanga bwe yalotanga ala Prince Omono ye Prince oli mu America oli nagamba kati ki sentence lina kanziteekewo mbawe but talent kyekintu ekisinga obukulu nnyo teyaginvestinga mu kubeera nti omwana atandika okumuyigiriza mpola kyakuba Prince Omono ebiragalagala byali bingi sente zaali nnyingi nnyo okwepicha kwali kungi nnyo
kwegamba yengo okuyimba eringa oba abantu be yamukwaso mu managing ate yachusa chusanga abantu teri muntu wano mu media gwe manyi ataliko ku project ya Prince Oma kuva kuba producers abamanyi Daddy Andre wali mu America producer Daddy Andre aliko yani bakola olimba one Johnny Black olujjukira sajja tunaja na yimba mwa onene wombuza bya yimba sola kubigamba you understand nakola projects ne Lydia Jasmine bagenza bashotize video bayi yali Dubai rudawa bawade Lydia Jasmine mtwale ebiliro ni mulindwa o manager eja dollar sigenda kudda yeyo kati nakola projects na buli omu yali asoboka nenga buli wakola ne project sende ziika okitegeera bakoze launch y'oluyimba okola paroning ekyaliwo balese embalasi ku video premiere nitugamba kikino obo kitegeera Masembe njujukira Masembe oyo ne muganda we Masembe omukulu be bali mulimu ogwo gw'embalasi balete embalasi la paroning ekiro tuyingira no covid yolo so okay. Tata ye yakola ekichenga yagaliza mutabani we namufairinga na resortinga ku bintu ebirala and the last straw in fact mu bili abiri yawo tata tukagamba omwana sida mukuteka mu 10 balina video gye bali ba shootinga beoze engoye ono gaya anazalibwa ono Pastor Mondo gundi ono bamuyitani yabera nnyo ne Kimuswaga yes beoze engoye tazisasudde bigenze ku police tata nga agambye sida mukuteka mu mwana sente omwana yena asigala nga alemezaamu omwana agenze mu bilagala agenze ko mu rehab solo ya Grace Scan evayo wampicha saa kupicha begobye byekutte ekigendererwa kye kyali kya Prince ekigendererwa kye cyo kyali kya kubeera ntino bankubyeko oluyimba ali ku Trace bankubyeko oluyimba luddawa ba peers bampe ekitiibwa wengenda wa Jasmine ajja kumpaka haga akafumito shiba naddamu message yange yali ayagala yali yabifuna ni tata kye yali ayagala tata yali ayagala mwana wa berenga Prince ne mwana yali commoner okay from a common prince to a crown prince to a commoner tugende ku mulala ndooza Irene Kayemba mwana wa mugagoba just hustlinga ne bawe papa era mbalamusizaako nnyo ne bakola sente zaabwe empitirivu nnyo wane bangamba mbu akasente mwekali nnyo Irene sente weziri nnyo kati nga womanyi family eyimba yonna yabakyagulani yendoza ye kayika yali tayimba nenga ate yakola drama and film makerere ne muganda we so ya prioritizing a business after her course kati wamala accumulating everything she accumulated no mwami we agamba by the way talent yange we kanjirete era investinga mu sente empitirivu ennyo kuba 2018 because I was part of the project ingetani okay yes neka diva 2018 paka tuli 2023 emyaka emeka eta abadde atekamu chia sikuteekamu abadde afukirira omufembi okay omuyitirivu ennyo kye kiganyi katonda ya omusajja tamuwabudde ate omusajja nga bali bonna project bakiteekamu sente ne waberawo ekintu nga mukama yagamba yabba business woman dayobere marketing agency okay music see a calling you understand so I think not disrespecting Madam Irene Mama I love you so much but I think the calling was more in marketing and she did very well in that she's industry. Good. Very she's good ye brand ambassador wa Bidiko you understand yomukuba marketing agents aba companies ezamani MTN be ina promotion and what they will contact papa ne mama and to write papa mama or father you understand okay yes but so bwekito bwekiri yes I think calling it like ono aliata like music ono omwana gwendaba omwana wa mugagga oba omwana gwendowooza nti yasinga obulungi mbayimbi ba Africa naye yesi mwana wa mugagga naye ateekebwamu wavujjirirwa omugagga obo kitegeera kuba ye story ngamba nje kubulidde kaawo yannaku ngeza ffe biki nenga obulungi bwe bwa attractinga sedduvu to kye kiganyi oba yakatandika tumuwe time omwana oyo nzira nsuubira katalijire libika amasumba omwana oyo kansuubire tolina kyoyisaawo singa just atongeramu just natwala ku flesh nga kinywaji gundi Shakira ali mwana wa mugagoba oyo hasla yafuna sente ngayi hasla era ndimo kuziteekamu era yolaba apanga ebintu bye yes era yolaba ne nyimba zitandika okubanga zitandika hasla 3 wezito omuntu osobola okuba omuntu nagamba lwa Shakira luno bulijjo you understand so ye muba hasla we yetaddemu era ali mu kukikuba Shakira Sizala sono mwana wa mugagga what happened gundi sente zona nazirya what happened Sizala gundi sente yazirya
musajja waffe yali video director ani oyo musajja wa Firebase ya XP Kim chaliwa masembe Moria sendeza omwana Caesarus what happened Caesarus talent yaliwo nnyo what happened to Caesarus I think waliwo abantu abamu nga stadium ekubye mangu yakuba akayimba ne kakwatirawo Uganda yonna okitegeera tinga mwana muto wabeerawo stadium wejjanga tonnaba kweteekateeka kimala ne kutomera mangu okitegeera then obeera diverted mu bintu ebirala ebisinga okujjirako ku baana abo abato because he was around 19 by the time yafunza oluyimbo omuvubuka mutalabika bulungi ekiba kijjirako kubeera ebitabira biragalagala I'm not saying yabikola but general picture Caesarus ayina ekintu ekyamukuba ekyamaanyi omwana n'ava ku track naye yali mulungi naye ngamba ekisinga okukola abaana abo obubi tekiri it is not far-fetched with drugs okitegeera drugs ezo mu drugs ate kati ogenda mulaba nga ali mu drug amumanyiremu yawana eyo talina buzibu wadde olwozi lizi cannabis olwozi heroin abaana beekuba empiso I'm not saying kino yabikola so ali ludda waye ali mu oblivion yotegeeza yes oblivion ebeera nsi eri awo ng'ogiimagininga wigimaginize naye nga teriiwo so he's nowhere ninja sono Cynthia muwala wa Tumwine yes yali sente zaaliwo what happened omwana oyo naye oyo omwana omukyalo oyo in terms of technical ability mulungi nnyo era ayimba era keko yatulekaamu mubana abali bakuba oluzungu omwana oyo yali mulungi omwana nzira ndaba nakati naye nga we naggambye ekizibu kyabwe kisinga ddala abaana bakuba oluzungu rap bayimbira nnyo bo beeyimbira bo tewaliwo wayinza kugamba bannaye kati sound kyeriko waliwo afros netambula nnyo let me go and find Eddie Kenzo mufuneko collaboration ejja kumpushinga let me go and find this let me twist in my art okitegeera ngoberere kye ekiriwo ntege wano ntege wali you understand but they can't do that because tebepushinga nnyo tebalina kye beetaaga oyo omuwala yenanyini gundi passion restaurant eri wano yenanyini passion ninja si patio yes awujura tanga mpita n'india kamera oyo chali wange sebo tukubye naye haso bawe eyamuwa sempeta yenanyini Devira gibagula ku Kayeni oyo kakasa bawe yenanyini Jumia ninja chali Uganda soko kiddemu Cynthia ninja si yes muwala wa Eri Tumwine omugenzi yenanyini de patio restaurant eri wano ebukoto wano bawe yenanyini Devira yali foma Kayeni bawe yenanyini Jumia agenda mugamba agenda kukirira producer kyaliko musimanyi atini zikirire mu binya bye machinji mubawa munyonkereze ebiragala nze tata wange agiri mwana mulokole musigaze naye yali nono rap yali yegiranga akagundi enigma yaddawa enigma naye ali wano ne Prince of Oblivion enigma yamuta beta nawe shige mubawe mukubulidde nebe yagala enigma what happened ate enigma nabo katebe babana ba JB abakiviira mwawo mwana wa mugaga enigma oba hasla yes wabira abana nga somedeko musubiri amanyi china enigma yali koji era enigma tetusobola gamba muno yakwatirirako ku kintu just yali nyongereza tukola ku bantu abakwatirira hip hop nirwaki yava mu kintu ky'omwana oyo omwana oyo yali amwagadde tata namugamba you won't marry a fellow rapper I can't accept you won't marry namugoba okay Shaka Mayanja ono yes oyazalibwa yaliko katikiro wa Buganda Mayanja Nkanji Shaka yes family yali muyimbi Shaka yayimba oluyimba tweriro bulo bwafeyo bwobula what happened era abatamanyi yomu kuba maestros ba reggae music zenali my promoter not just promote we are promoting them as a business but we're talking about purists ba reggae music mu Uganda the name Shaka Mayanja yerisoka ku list okitegeera era groominze ba reggae artists bangi era passion ye eri awo okitegeera kati reggae music because alinyanga hip hop wanono nyo culture nti you can't sacrifice quality ya reggae mbogene mu bidanso and what atenga acceptance yinzo banga tugamba eri minimum nyo wano you have overtaken by kidandali kati bali mu abatamu ne bagamba wenna bansobodde nja kuyimba lubeerewo abantu bange nayo nabeera 12 aluwide mu Uganda bonna that is okay because wane wala nkola bulungi mu promotion ya single eta abayimbi abava he's a good promoter bichi
so yoyo mwami ye mwana wa mwami. Okay. Yes, kitegeza yamune Rabadaba. Rabadaba banayo bambyogere kuba naye mwana wa mwami biveke ebyo from spontaneous squad. Rabadaba waliwo abaana nti twasomera kanze nasomera Lubiri SS. Yeah. Family yange menava nga tuli bagaga. Nene nasoma n'omwana wa defense minister yaliko Ruth Nankabirwa Sozi. Okitegere kati uli asoza asomera Lubiri bajaga ne Bantambi asomera amasomero y'abagaga nenzi ffe twali baavu. Kati ndiba Rabadaba bafu. Yetega. Okwetega kwaliwo ko. Era singa nkubulira story ya Nalongo Rabadaba ne April n'akambe kakwata era ndani awo. Awo gambira nti omwana wa mugagga ddala asobola okukwata akambe. Sijja genda yenyo tonsimasima. We mtu bisa abantu. Okay. Atlas the Africa. Yali mwana wa mugagga, what happened? Atlas the African yali omanyi hip hop ono wali kinanyo nga baita Bragadasio. Bragadasio. Yes. Bragadasio kwe kubera mbono. Buli wobeera jasanga mwana wa hip hop nga yambadde ngatte yamanyi yebbe yambadinze bulungi nnyo ali ku Jameson ali ku chi because you have to being a go akabi everywhere you go. You understand? So Atlas yaba mu moderate family nga siba naku. Akasente ko kaliwo. Tali mu bana ba ba navio obo kitegeera ba plus abamalayo but sente zaliwo. In fact waliwo olunaku lumu twali mu bbala emusegenda jogera. Atlas awo yaberera ku climax ye 2011 2010 awo ayingide olutalo ne bakiriya katali mu bakuba yabayimbira oluyimba baluyita yakubira JB is a beach. Nakuba banavyo bani kati bamusanga mu bbala promoter omu yali akuba Atlas nga akuba kono ku meza yo kuliko bi champagne kuliko bichi obukadde nga mukaga buli awo promoter nga mwaka kadde kamene kichunga agenda performing oba bali luddawa nga you my nigga you know how much I'm sipping here get out here okitegere kati ye sente zaliwo nga nyo kyayagala akola ki okay katogera musindika mbala agenda yimbire emitwalo 5 bakakadde ali akali kamanya ebiseera ebyo naye olugendo lo kilometers 18 bichi bichensirizi mu lumire eyo tabikola ati yabikola Wanda JR ono mwana wa mugagoba Wanda JR asomedde UK we UK era abatamanyi Wanda JR owulira akayimba eno pate yani akaze ekisibirangirangi Ruyonga gaye yakuba pate yokusana nali mayimulokole Wanda JR obulokole kati mwabwono na omulokole gusa akatuti nga avuma abantu pastor nali mulabanga mu music wa balokole yavaayo Wanda gundi yali mu music wa balokole Ruyonga kati Wanda JR yavudde buvi wana in fact azem period ya covid era nze Frank Antaminzi yasoko kola article ku Wanda JR nga mwanjulire ensi mwana wa mugagga oba mwana wa mugagga chenna kutata yafa mama wali but they are aware of okuyimba second hobby just n'abayambamu acting yasoma ebitabo bi akola omulimu guli professional kyali wange nnyo Wanda JR era nkulamusizako keko yali mwana wa mugagga oba ate yali mwana wa mugagga mukazi wa tavudde eri etororo etororo yeah nidda tororo yeah avuddeyo nanti mujapadola yes aze nasomera no ku St. Noah nezimanye zana bichi ayingidde music as a hustler yali hustler tebali well off okay Segira era mukama amuyamba zamba amwaniriza ku Baboon bakoze nyimba Shadrack Kutesa avudde mu Baboon Forest yatandika kusigninga Keko ne Don MC nakola platinum entertainment yao edition nayo yaddako eyo okay yes ate Rusi mwana wa mugagga naye yetega Rusi mwana wa mugagga search ne sente zaliwo ko nezigenda in fact akulide Chicago we Chicago Illinois yeah. Chicago music bamunonya mu kibayo nebitatambula bulungi nakomawo wano era can authoritatively say mu Uganda's hip hop music mu bana abayimba oluzungu no one can come close to Ruyonga's talent no one can come bar for bar punchline for punchline word for word play no one can come close to Ruyonga okitegeera okay. So waveebwerwe Chicago najja wana akuba agenda okujja wano nga hip hop bagundi bamuwambye banavi yes in fact erinya lya eryasooka lyamuyita crooked yes ajja ayimba naye olwaki yali ayimba luzungu biki naye ga mu bracket yaba abayimba oluzungu okay. Atabo nga umbrella navyo yakoze eki yagikutte so at no one point ye yakwatira ku mumuli naye nga in terms of technical ability and gift bona bonna abakuba bonna bemmenye okitegeera then nafunamu awo biki n'agende wa Pakistan
Pastor Mbonye. Yeah. Pastor Mbonye namugamba ngo yagala okubeera mu crusade yange biki. Tolimba toda muyimba secular music. Namukubisaawo albums za gospel awo kibadombuuzaawo bali okitegera ku albums 2. Nene alabanga banneeno mwana teba kikuba. Naga Mbonye ndeka bye. Yadukayo? Nakuba olimba no pate yani. That is his first hit song. Okay. Yes. All right. So bwebityo tubadde tumenya naye ng'ensonga egaana abaana bano kuba kasente kabeerawo production basobola affordinga naye program doza teziba ku music mainly ntino bayana abasinga olumu sina fe era tetuyinza banenya okitegeera naye mubona bonna agezezzaako ye Navi yapise era banne ku Saturday bagende bawagira omusajja Navi yapise yes kitegeeza akoze yes so mukumaliriza program eno nsaba era nkusabira ddala omanyi nze analyst mu Uganda asinga endorsement deals okay muno watch mitwalo 3 subscription olabe filmu z'abana Uganda z'abavijje ba Uganda bonna Ivan Kalan Sports Center asangibwa ku California Plaza ground floor ku Room Street obedde ngofuna ebyemizannyo byonna waliwo front view property consultants wagala gula ttaka mayumba nawo ogenda obanoonyeeko ne Sula Birungu oluva wano bali akutwala tugende basula Birungu tulye ekimere tulye ekikopo tulye olusaniya ojatwala Masembe oyo Masembe njale muluma wasula ewandegea yes ewandegea all right mwebale nnyo mwebalire ddala bweto bwe tubadde baganda bange ensonga bwezityo bwezitambula wanyanjudde amanya gange abantu bagala nnyo nga njule gwani Frank Ntambi Wayne Balukeza the youngest East African professor, the juggernaut, the connoisseur, the renegade, encyclopedia, the man, the myth. Later, Singanko Mawan will become a legend. I came, I saw, but one day I'll conquer. Mbojanga Mbalabasa, Mbalagalanga Kasa, legendary author, King Chalam Black Panther. And the question attends the answer. Emperor Mansa Musa, Mtabanwa Mufasa, Houdini Mufuso, Mani rapper, actor, philosopher, the professor, award winner, media personality of the year, Hip Hop Award 2023. Kitegezo li rapper. Siri rapper. Centenary nkutumiddeko waliwo abaana abaali ekawempa abaali bakubanga zirapu baddawo Centenary said naye mulungi mulekwa mulekwa yali mulungi nnyo yali gifted nnyo keko twamufiirwa ali Toronto yeti sikufa mu ali Toronto tachadda Uganda kantukubuulire keko twamuta tachadda Uganda etteka lyayita balisayininga hip hop gwawo hip hop tetukyayina hip hop wali zamba bakomewo nedda waliwo mwamulekera fefe busi hip hop kyekigenda mu maaso teri ekyo naye waliwo wogamba katikandekere ne munjalaka ya kitaamu tebakita search n'ekirala tulina okitereeza music tolina kumuyimba mumufiirako essaawa zino omuyimbi mu bakyala asinga okuweebwa respect mu hip hop mu nsi yonna bamwita Lauryn Hill aina album emo the miseducation of Lauryn Hill ya 1998 tazako ne ekitibwa kyayina ne bakadibia bakuba buli lunaku tebakimusinga so the contribution of people like Zamba people like Navio ebere mala kati kiri kuba na abaana continuinga no mumulyo naye kiringa kibalemeredde kati tosobola ate kubaliba komewo mu retirement oba gundi Zamba ekintu kye yabalekera ekintu kyali kinene kirabika yasanga hip hop nga mulingo omukyero omutali munnyo nagusitula ku bibegabega amanyi gali mangi baba hip hop yatuyana n'abadansolo balaka nno batubidde n'ekintu anti gundi yatugamba kapakati n'atubulya abatalina kidansolo n'abamenya ne Max ne dansolo bafana we yamulekamu oba Peter Maze wawe yamuleka ani yamuleka King Michael ye yamuleka King Michael yabanga tato tumale show